Kale, mbaniriza mwenda abali ku mukutu gw'enkola video ko Sanesta TV Kawungezi Express emunyenyi gwanga tuba mu Monday to Friday saa 10 mpaka emu. Of course exclusively abinje bitambula mu gwanga Uganda amawulire gabaamu neno okugira ku batutumufu n'abantu abayinjawulo bambita lupita nyini kabino na nyini industry amanye yagwagede kugwa aleta abapya aleta abaliko n'abaliddako so mu mbeera yennyini eno olunaku lwaleero ebintu bingi ebitambula wiiki eno olunaku lwakubiri olunaku lwaleero tuyingira olwokusatu amawulire gali steady manja gabadde gatambula nga malungi obanga agasinga mu kuba bannayuganda bannaffe naddala mu usic entertainment so naye olunaku lwaleero tufunye omukisa okubanga tusanga kye bayita omuzungu kyayita on scene oba witness yabadde ku scene embeera engeri yatambudde so mu mbeera eno ndi musanyufu okubanga negatiddwako omukulu okuva mu njiyite the hairs oba njiyite David Lutalo team njiyite ki the hairs kuba the hairs negata abayimbi bonna bali mu kibiina ekyo ndesebo ogamba timu David Lutalo oba otegeeza omuntu kinoomu ne management ye abantu nga bana so the hairs ne David Lutalo byawukanirawa the hairs zinde bitolo byawukanira yesebo bibi no wamala tebyawukana wabula the hairs ng'ekibiina tulina manager wa kibiina manager wa the hairs yalwa kijambulo jasi then manager wa David ngaye yali DJ Nasa kati manager Nasa so Kulamani akola mulimo ki Kulamani wali nga director nga bolaba Nawandagala so Kulamani Nawandagala director wa the hairs baba wa director Costa CEO wa president w'ekibiina ye David Lutalo so awo wennyini tutambula Nawandagala yani amanya matufu gwani era Nawandagala tumaze okutegeera omulimu gondi CEO wa the hairs amanya matufu gwani amanya agange nze Nawandagala professor genkosa mu industry wabula nze Subir Ngumbe professor umama professor baba nechibago wakenguka bochi Nawandagala munimi omanye nimi meka nyingi singo bunyizimanyi manyo Oluswahili manyo Oluganda manyo Olunyolo manyo Olutoro manyo Olunyankole manyo Olunyarwanda manyo Olusoga manyo Olugisu manyo Olunyoli nsabula wawasaya abakyala oba wasomerayo oba wazisoma busomi nakiwa obudde ne mastering ennimi z'omutwe gwange wasozimbera soziwandika so mu the hairs omuntu akulaba ajagamba Nawandagala ajingira ddi oba okutandika okuba ne David Lutalo nga tunagenda ku kinso ekyemboozi olunaku lwalira abantu kyebagadde nnyo ntandika okubeera ne David Lutalo wali mwaka gwa 20 nga gugwako mu mwezi gwa 11 ntandika okubeera ne David Lutalo kati David Lutalo musika nse nali nkola ne Harriet Sache kati nabo chali wangongo muto muya eganja ono muya eganja yaliga ku Sapienza ne Mono TV kati ajega tewa Lutalo ngate olusinze yamuvuganga ngate ndikaza nyinkirizi kati nangamba manyi tugende fena obuga ku shobwa David tukeri sanga David banga musajja wampisa mbi tematira abaguzi kati ngono tukira David onako wasogera dalo nyine yao nangamba ne goyimba style kimgamba aze nyimba kadongo kamukwana ndine gomba budumulasi kati Mr. Farmer musomo gwa Mungu nangamba ne kati engeri gyofana namu ne dreads kichikuyimbya kadongo kamu onichusa style ntandikira kubera omukono bazo sali fani we wali fani wa Lutalo kati nga tandiko kunjeregeza nagamba wago nyimba za zikunyumira boli fani wa budumulasi na kamilioni ati nange ndi fani wawe kati ntandikira omukwano gwa kati David okutandika ato kubera fani wenyo basobola kuba bantu kwange ebisera yali agira enviiri nga ziri ngabazo ayochembiri ngande Derek oleni olo Derek tanacha mupya Derek yajalwa nyuma ebisera ebyo ebisera twalina kijambwera ni mutegera nga bategekera nga tuna Angel Sekandi tunamu abaana n'abalala bajibbi bekwasa Bantoliasi kati tufuka omukwano wanje ni mugamba nenjala kukola nzenje ninge kibiina ngurude tuliba mukwano nga nze mubeera ku kidde nnyo tiri nga wogwa wengwa era Anatoliasi Trevor mwana Trevor yajalwa tambudde muko yatambudde muko then so obeera mu the hairs ne David Lutalo odakulera oli mu bbanga ki kati mpeze myaka 10
myaka 12 11 ku David Lutalo. So atutunulira olunaku lwa leero tujagenda ku kintu bannayuganda okutegeera mu the hairs abantu balabye abavadde ne David Lutalo kulabana era collab ne David Lutalo Anatolia Sena collab ne David Lutalo n'abasigadde bazibabeeramu abantu banneekanya nnyo collabos ne David Lutalo inayo munange nze David kyali wange nnyo nze nabo Oluganda baganda bange 20 teri wa Luganda asingira David wabula omuntu asingira David mama wange Katonda nate sikera n'okumacha kulabumba njagala naye obuzibu bwonna buli bumu mutya si kumutya mugamba ntugikole nyamba kasajja ngenda yimba pati ki okatuuka ku level we kalye nakuya kasajja kali waggulu nnyo sikatuuka kale siri mu range yako naye abantu abamu amazima gabaguma neŋŋamba era lumu nakola obuyimba bawukyajeni ngamba naawa okoze akayimba kalungi kali international kati ngenda kuyama ku directing nga n'okundirectinga ntya omusajja ajja kususa mu studio nga nyingi nti naafa ajja kutera mu studio ajja kuyimbisa asobola okuyimbisa obulago ne bulwana biki nze mulasitawo mba nyagenda eyinzire mu byange mu nkwero so olunaku lwa leero show za Lutalo abantu baziba kulaba nyingi nga tugenda ku kintu bannayuganda kye bayagala okutegera olunaku lwa leero era babulaaya abasinga batunulidde ebitambula ku kitimbagano show za David Lutalo zino ani abadde performances musiteeseteseti ani ateekateeka ne performance musinziira ku kiramu kikwatagana kitendi performance kati kasonkudio kemabega David nga akyali wansi bwati nyimba ze zomanyi yamba janjaba kapapala wati ngajja bwati twatulako gumu ku machani tugamba tetuba tuzimbe ekibiina kino omusingi gwakyo nga tutunulidde hit ze tuyina wabula nga tunulidde tukolera abantu abo ne baba basanyufu osegeera nti niba n'abamu abantu 7 tuyina okubayimbira nga tubayimba ennyimba zonna tubazanyira tugenda okuddayo twayimbira abantu 7 nga tuli mu bantu bemeka ne tubakubira endongo ne tuzanyira amagulu ne gewanika ne tugwa ebiko David tumukuba emiggo ne batukuba zibbulooka abawagizi bakubako kijjamu bbulooka katabamu ne tumuddusa mu ddwaliro naye ng'ekimukubya ki twatuzanya oluyimba lwa batusoso nga kijambu ayambala akakofiira bwati n'akabbo ke nga tambulanga omulema bwati nga yakinyani David kati omuwagizi mu kukinya nnyo David omuwagizi yanyiiga yabiteekamu fiiri n'akwata bbulooka n'agikuba ku siteegi tegeeza omuwagizi abanyumiddwa nnyo n'ava mu kunyumirwa n'akaaba n'amaziga kati nze lumu nayimiranga bwenti nga David ayimba abantu nga bakaaba amaziga awo mu maaso kati era omuntu aliko bwakatonda mwana abawanjawo era neŋŋamba David gyogenda kuba wa mutawaana nnyo omuntu akaabya abawagiza amaaso ababeera ku mitima munda David twajja tuyimbira abantu nga twazanya nga ne buba oliko wapukamingi n'omisingira w'oyimbira n'otayimba kuze waki tewayimbye ate abantu badde batono muganda wange David nga tayagala kunyooma muwagizi we David nga tuzanyira abantu kati oluyimba lwayamba twaluzanyanga nga tutuuka obudde nga onazanya ekyayamba nga David yayimba yamba kati waliwo yazanyanga main actor babayanga be David nankoloja nze waliwo n'omulenzi gwe bayita Matayo bayitanga Matayo yali Sekaggo ngeri Matayo twali muteekako buteesi kati nga ankoloja acunyoli kati nga tutuuka obudde ngamba ono wayimbira nti tuli muntu omwe lwaki enganda zitwawulamu osegedde nti olulimi lw'oyogera wadde Luganda nga oba ndi mu Tanzania oli mu Teso oli mu Sogo oli mu Lugwala ekijjako kumanya nti tuli bannayuganda ate tulina omusaayi ogu ate ogenda okuluka bwoti okwegendereza bufuna tuli timu bantu Baganda Banyankole wula Balugwala tuli bantu so tukizanyira ebbanga ddene zekyendi mukula social media so tuzanyira ebbanga ddene tuzze ku mbeera ebigambo ebitambula David Lutalo yayogedde ku mbeera y'ebyobufuzi n'ebitambulatambula nti abasinga balowooza yeekubidde sayidi emu bwe gye balowooza gy'alina okuba byabadde ngezako kuwa bwe kye balowooza gy'alina okuba ate gy'atalina kuba ye gy'atalowooza gy'alina kuba gy'alowooza nti yalina kuba nyuto so byabaddewo ebyo byatandise bitya kakujuliza akantu kamu David Lutalo twali ku luyimba lwa Wijiwe ne mugamba kati David olaba kiwedde
Mayi yali fani wa Bobby nnyo. Amwagala nnyo. Kuba musajja yamwagala nko Kimbo Malirivu. Nakwe kiririzaamu. Era nsuubira abamu kijjukira bungi yanoonyezaako akalulu ak'obwewu. Kyaddondo. Kyaddondo iwaawe. Era bwe baamalaawo David n'agamba omanyi nina kye nalabye nti politics alimu embirigo nnyingi. Ne mugamba David oli musajja gw'amaanyi weesimbe weewaka wali ogenda kakuba. Ningezako mu bisana ngamba Nawandagala isolo kali akalulu esigenda ku politics ngekka sina kyenjagala kanyimbire bantu bange nazalibwa kuyimba. Nze ndabika abantu bangi nnyo nga bwajja wadde nalemu okunywa batu stage. Agambe mwatende David agambe sebo bino si bya bufuzi. We tabyagalira ddala yaŋŋamba Nawandagala nekule oba kyo bateyogera ku byafuzi lati tubibeera nze wandabeko mu maaso ga kamera ekinti njogera ko ebyegulu si bibeeramu. So embeera yabaddewo eyo tuli mu kuzannya omwana embalala show embalala yali yalwa kumeka yali yalwa mukaaga yalwa mukaaga epoto ave mbali tugende mityana kati tuba tuli embalala tulina boy waffe bano awa best fans bali ali embalala natuletera ettooke ku stage nangamba nawe njakuwadde video yo bambe ettooke muyimbi wange nga kaba n'amaziga enetika omwana omutwala ku stage n'agabira David ettooke mukugirawo bino bye tuba tuzanya ne David yali mukuyimba luyimba lwaluyamba kati nze nendaga nti nze nga njakulaga nti ettooke nze ngenda odikola ki nangamba ettooke lyange temuliwona anjagala video yonna bagijjeyo nga bwe yali balemettema akagambo kambwe papya ne bakakanyuga wali eri bagamba tufudde ffe omusajja atusse eyali owaffe munnaffe nedda bayogana muzibuka amaaso mulabe lutala ebbanga lyonna nga ayimba bo batemya akantu kati naga kati kiwedde kati tebajja nekiyinga mugamba David oli mushiija witu kumanyoko gwe iwe lutala kumanira kumanyoko lwaki ko tebakataddeyo so mukugira ettooke awo kyabadde kyakikwaitya David n'agamba Nawandagala litooke lyange balireeta walibba totwawula na baganda bange osegedde n'agamba ate mukamba buulire nze Lutalo ndi muyimbi w'abantu bonna ate njagala abantu bonna sisosola mawanga sisosola kabira ki ate siri munnabyabufuzi ebyobufuzi sibibeeramu mu bantu abagendanga w'omukulu Salemu amulabako Lutalo wawulyako ddala nze kyogala sana ndi saagala sente wandabako mu kamera egende wasale walabayo David Lutalo n'abakumpanya obusente ababujjayo mbamanyi bapromota babutwala okitegera ate bono bakakasa eggwanga nti omusajja twajjayo akasente tukola ki David yatugamba baganda bantu tujja kulya ketuyina temulya sente y'ekibi esigala ya kiki n'ey'ekirungi esigala ya kiki sente mujalya sente z'abasajja zibafuukire sente muzeesonyiwe mubaveeko mubeere ebyamu mubeere waka n'atuwa obuwunga yanguwa obusawo busatu obw'omuceere nangulya obusawo bubiri obwakawunga kati covid yali annemera so nga tuwunzika olwakadde ne space njagala tutunulire lwaki abantu olowooza batabukidde Lutalo bamutunulira ng'enkyukakyuka oba abantu ku social media abannakyegwanyizi si bantu gamba abamu ku bantu bannakigwanyizi katulina bapromota tulina ne bayimbi bannaffe bapromota abamu ensobi ze bakola okuva eri gye babba akasente nenjogera okimanyi nti promota omuguzi ekivulu bwakuba akasente kali tagamigenda twafunye muganda wange nakwongerayo sikunakwongera sibibi sikyabayagala oba nze sikyembanjagala wabula ebigambo byogenda ogera mu bantu omu promota yagamba omusajja yansaze naye nga mala abantu twafuna kutugende show zonna zaali successful naye omuntu omu yagamba wa twafuna era promota omwe yasembayo kusheye simbe yagundi kabisa Nawandagala nawe kiwe bulungi kiyakuba yagamba wa safunye wadde bibiri nenga kisoboka omuze nagamba kati ba promoter si mbubi kanategekere ebintu byange mbesonyiwe omuntu anajja ne idea ngina kyenyongerako nga ntwala maaso ndiwedde okumuguza ki ekivulu kya naye wajja nga tuna idea enyongerako nesonyiwa bijje so kakati abo benyiyi bapromota nabo wala mukulu abitex asabula ali lwavivu
oba beesabulamu ankola mbeera ya bivu bapromota bamba temuzimba mutima njagala abayimbi ffenna e Uganda tutuuke ku level ebanga obeera